Tenderezi waggulumizibwe okitaffe Tonda ne Mama Namugereka abanga obwangwa mu bwangere bwabo ndi kitangaala mbasindikira ekitangaala ndi kwagala mbasindikira okwagala ndi bumu mbasindikira obumu ndi ddembe mbasindikira eddembe mbogombogo kyewaggula erizaala enkambwe bwaka si bwakuzikira mbalamusizaako bakika namwena abampuliriza mu biti byammwe eb'enjawulo twebaza kitaffe Tonda ne Mama Namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe eb'enjawulo nate kulwakadde kano ke tulimu ak'okukyusibwa kw'ensi yaffe ey'omunda weponya ya wabweru Katonda atudde munda mu nze alamusa Katonda atudde munda mu ggwe nga Katonda yeetengeredde olwa ddembe okubuza omutima gwo butakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza so ebisule muguruka weeyongereyo n'obulamu obwo bikozese okubeera ng'ozuukusa amazima agakutuddemu tunakubeera nga tutandika ebbaluwa ey'akadde kano okuva eri emisange egitudde ku ggulu ely'12 oba gye muyita abatonzi amanyikiddwa nga the 12D creators mu Lunyanyembe nsaba tukole ekikoowe ekyabulamu ng'oyingiza ekitangaala ekyeru mu kamwa ate nga ofulumya ekizikiza era mu kamwa yingiza ekitangaala ekyeru fulumya ekizikiza yingiza ekitangaala ekyeru fulumya ekizikiza yingiza ekitangaala ekyeru fulumya obutamanya kwata ku mutima gwo oliiza enkuba y'omutima gwo omutima gwo ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu era essabo lyettukuvu omwagalwa mw'otudde omwagalwa tewajja wano kubeera ng'okoleera ggulu nedda ekikula kye ekyaddala kitudde mu ggulu ekyakuleeta wano kwe kusobola okubeera ng'ojjukira amazima gano era amazima gano gakufuula ow'eddembe otegere nti gwe omwana wa Katonda omulamu eyawangibwa mu butukuvu era nga yeggwe ekkobo yeggwe mazima era nga yeggwe bulamu zuula obwa Katonda bwo obeere wamu n'obutukuvu obukutuddemu weewaawo mwenna mbajjukiza abazuula obwa Katonda bwo wamu n'abasamiza okutwaliza awamu nga mbajjukiza nti buli kintu kyonna ky'osiga ky'okungula mumanye nti buli bintu byonna bye mukola mu lugendo lwammwe mugenda bikungula mu bulamu buno oba obulamu obuddako ebiseera ebisinga babalowoozesa ng'omaze kuva mu mubiri obulamu obuddako kwe kuddamu n'oyambala ennyama n'osasulira ebyo bye wakola eri abalala mu ngeri eno mubeere beegendereza ku buli kintu kyonna kye mukola mukitegera nga muloga abalala mumanye nti nammwe mugenda kukomawo babaloge buli we weeyisa obubi ekintu ekyo kye weeyisaako obubi oba omuntu yenna gw'olumya naawe ogenda kukomawo bakikuyiseemu ate ng'oli eri kye muyita pagatori omwoyo wo bamuwa obulumi omulala naye bwe wamuyisaamu n'obuwulirizanga ggwe era kino kye kikuleetera okubeera nga okomawo otereeze ebyo ebyali byasoba mu bulamu nze naawe yeggwe jjajja w'olugendo lwaffe kubanga tetufa tuyambala buyambazi nnyama ndala okusobola okubeera nga tutereeza twajja wano tusobole okubeera nga tujjukira nti yeffe ekkubo yeffe mazima era nga yeffe bulamu Yesu kye yazuula Muhammadi kye yazuula n'abo bonna be muyita abatukuvu baazuula nti bo bennyini lyekkubo yeggwe ekitangaala eky'ensi era nga yeggwe kwagala eyajja okusobola okubeera nga wejjukira amazima go gakufuula ow'eddembe nfune akadde musirikeeko mu meditatinge mulongoose emitima gyammwe y'engeri yokka egenda okubayamba okutuuza empewo ezo ezitudde mu kitangaala kubanga ebyo ebijjudde mu mitima gyo oba mu mutima gwo n'empewo enaakutuulako nayo kyegenda okubeera nga ekozesa mu ngeri eno ne we munaakola lubaale n'abeera nga ateredde atya wanaatuula ku mibiri egitalongooseddwa emitima egitalongooseddwa era agenda kutambulira ku ntegeera eyo gye muyina n'amayengo ge muyina y'ensonga bangi mbagamba nga tonnaba kutandika kubeera ng'otambuza ensonga sooka kubeera nga otereeza lubaala akutuddeko
kubanga kyekisumuluzo ekigenda okubeera nga kikuyamba okukyusa ebyayita dani okubeera nga ogamba nti simanyi ebirooto ebibeera bikuweereddwa byolina okubeera nga ogabirira ng'otambulirako byokka. Nedda, kubanga n'abeekizikiza bawa ebirooto. Kino si kugamba nti nno ebirooto tebirimu mulamwa, mulimu omulamwa, naye manya nti nno amayengo ge gagenda okuditamininga mizimu ki egigenda okubeera nga gikuwa obubaka. So wobeera nga weebase ng'oli munyiikaavu ova kuyomba oyina amayengo ag'ekizikiza nga gatudde mu buli kimu ky'olowooza kulowooleza, era ogenda kufuna emizimu egikuluŋŋamya ebyo eby'ekizikiza oba bye yakola, aye nga naye tomunenya. Yafa amanyi ekyo era naye alina kukuluŋŋamya bye yafa amanyi. Kati yeggwe alina okwekamba n'osobola okubeera ng'oyimusa amayengo go. Mu kuyimusa amayengo go kyagenda okubeera ng'ataapingamu, then afune olukisa olumutwala mu nsi ey'amasomero mwajja okuyigira biki ebyaddala ebirina okubeera nga bikolebwa. Kitegeera mu kitangaala weewaawo ebbaluwa egenda bweti. Tubalamusizaako mwe n'abasoma era abawuliriza ebbaluwa yaffe emisange egitudde mu butalabika era nga tuli wano okusobola okubeera nga tuyamba abaagalwa. Tulaba empulizo ze muyina mu bulamu bwammwe oba ze muyita emotions, era nga tubaaniriza mmwe kennyini musobole okubeera nga muzitegeera. Tubaaniriza okubeera nga muwuliriza ebyo bye mulina okubeera nga muwuliriza, era mufune okutegeera n'okumanya ku mpulizo ezo kye zireeta. Abaagalwa mulina okulondawo mpulizo ki ze mwetaaga era mpulizo ki ze muyina oba ze muyita emotions. Mu kukola ekyo olondako amayengo go era ne kikuyamba okusobola okubeera nga weenyigira mu nkola ez'obutonzi n'ez'obuwangiro bw'ensi yo. Kitegeera omwagalwa, buli empuliraayo bwebeera nga ogiinako essira era n'ogiteekako essira ku ngeri ki gy'ogyetaaga okuviira ddala mu kifo ky'olimu, mu biro by'olimu, otandika okwebuuza nti empulizo eno gye nneetaaga. Empulizo ezo oba gye muyita emotion weebeera nga togyetaaga era nga tewoomesa nakabululu era nga toyaayaana kubeera ng'ogiwuliriza, mu ngeri eno gezaako okugiwuliriza oleme kugidduka buddusi. Toddaawo kwefuula nti teriiwo, gikirize nti weeri. Kitegeera omwagalwa, mu ngeri eno olaba nga waliwo empulizo zonna ng'oli mu bantu bangi, nga waliwo empulizo ezze, gezaako okulaba nga ova mu bantu abo oba gezaako okulaba nga okkakkana. Omuntu yenna waakubuuza lwaki osazeewo okulaba nga ovaawo mu kadde ako, osobola okumunnyonnyola oluvannyuma n'omugamba ensonga. Kitegeera mu ngeri eno tokkiriza kubeera nga onyigirizibwa empulizo zo, naye zikkirize zikuyambe okusobola okubeera nga otandika ozirowoozaako n'engeri gy'osobola okubeera nga ozikyusaamu mu kifo ky'okubeera nga zikunyiga eppeesa oba okubeera nga zikufuga. Kitegeera manya nti empulizo zo oba emotions zo ziri kiki kye ziri, era zijja okuva eyo gye zibeera zijja zivudde kubanga waziteekateeka zisobole okubeera nga zijja mu bulamu kati buno bw'olimu, mu mbeera z'olimu osobole okubeera ng'oziyigiramu. Empulizo ezo zijja eri ggwe okubeera nga zikuweereza. Mu ngeri n'empulizo ezo oba emotions ezo bwe zibeera nga zitudde mu bwakitinda ze muyita positive emotions, mu ngeri eno otandika okubeera nga ozikozesa mu ngeri gy'olina okubeera ng'ozikozesa, n'obeera musiimu eri zo
era ne zikuyamba okusobola okubeera nga zitambuza obulamu bwo. Naye ate we zitabeera nnungi era nga tozeetaaga, era osobola oziwambaatira n'otegeera obubaka obuli emabega wa emotions ezo ezitudde mu bwawannema oba ze muyita negative emotions. Kino ne kikuyamba okusobola okubeera ng'oziwuliriza, mu kuziwuliriza n'okkiriza zikuveemu, ziveemu oziteeke gwe girina okugenda. Sikira. Naye ate buli w'otaziwa kadde kitegeeza nti ogenda kusigala nga ozisigaza mu ndaayo kubanga toziwadde kadde. Toziwadde kadde ziwuliriza. Sikira. Abaagalwa, buli w'oziwa akadde amayengo ago gagenda kuyitamu. Otandika okubeera nga ofumiitiriza ku mpuliriza ezo. Era weebuuze kiki kye zikuyigiriza. Mpola mpola otandika okubeera ate nga ofuna empulizo ezikuwuliriza obulungi. Nga newankubadde wandibanga mu kadde akatonotono obadde n'empulizo ezitakuwuliriza bulungi. Omwagalwa, kirungi nnyo okubeera nga owuliriza kiki kye ziri. Zisange era oziyambe okusobola okubeera nga ozejjamu. Buli w'oyingira n'ojja emirandira ezireeta empulizo ezo mu bulamu bwo mu ngeri etakuwuliza bulungi, ke kakisa kakuyamba okusobola okubeera ng'oteekawo enkyukakyuka eri obulamu bwo. Osobola okulondawo okulaba embeera oba omuntu mu ngeri ey'enjawulo okusinga nga bw'obadde okiraba. Osobola okulondawo okweraba oba okulaba embeera mu ngeri ey'enjawulo. Mu kukola ekyo obeera olonzeewo ekkubo ery'enjawulo erikuwuliza embeera eyo ekuyamba okusobola okubeera nga okyusa ebyo ebitakuwuliza bulungi. Kiba kitegeeza nti gwe kennyini obeera okyuka ate n'okyusa n'ebintu ebyo ebyawangibwa okubeera nga nabyo bikyusibwa. Kitegera. Abaagalwa, abantu abamu bayagala eddembe, bayagala nnyo eddembe okusinga okukyamuukirira. Ate abalala ne bayagala okukyamuukirira okusinga eddembe. Kino tekitegeeza nti nno ekimu ku byo waliwo ekisinga ekirala, nedda. Abamu bayagala essanyu okusinga okwagala, ate abamu ne baagala okwagala okusinga essanyu. Kitegera. Naye gwe alina ekibuuzo ky'olina okubeera nga weebuuza nti bulamu ki obusinga bwe njagala okubeera nga ntambuliramu? Gwe tewaliyo omulala. Ye gwe alondawo kiki ky'osinga okwagala. Naye ate tolina kulamula kirala kyonna. Kitegera. Omuntu yenna atuddemu amayengo ag'essanyu n'okwagala anyumirwa nnyo ebintu ebitudde era mu ssanyu n'omukwagala. Kitegera. Mu ngeri eno empulizo emu okubeera ng'erinnya ku nfeete endala ku ndala, ye ggwe aba alina okulondawo engeri gy'okolagana n'empulizo zo eziba zikutuddemu era ezikola omubiri gwo ogw'obwamukasa. Omwagalwa, buli w'okula n'okunyweza enkolaganayo wamu n'empulizo zo ofuuka omukama waazo n'eri obulamu bwo n'eri buli kintu kyonna ekigenda mu maaso mu bulamu bwo. Yeffe emisange oba abatonzi abatudde ku mwayiro ogw'12 tusanyuse era tubaagala nnyonyeddera era tusanyuse okubawulizaako. Atenderezebwa agulumizibwe okitaffe Tonda Mama Namugereka abange obwangwa obuwangire bwabo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu gwe. Akume.